mu kaweefube okwetegekera okutandika kwa liigi y'eggwanga eya Uganda Premier League egenda okutandika ku nkomerero y'omwezi guno. Ssentebe wa ttiimu ya Express FC omujja munnamateeka Kiryowa Kiwanuka ayanjulidde abawagizi ba ttiimu eno abazanyi be bagenda okukozesa sizoni eno mu lukuŋŋaana olutudde mu kisaawe Wankulukuku. Liigi eno yakutandika ku Lwokutaano lwanga 28 era abamu ku bazanyi Express beeyanjudde kuliko Tonodu, Michael Birungi, Tone Kyamera n'abalala era namungi w'abawagizi abaaniriza mu mizira. Ssentebe wa Express FC Kiryowa Kiwanuka agamba nti obukulembeze bwe bukyusiza ebintu bingi ku ttiimu eno nga talina kubuusabuusa nti singa buli omu akola omulimu gwe Express yakudda ku ntikko. Buli 25th y'omwezi sente zammwe zijja kubeera ku akawunti yange. Allowances zaabwe eza buli wiiki zijja kutuukako ku Lwokutaano buli wiiki era zakandikadde okutuukako. Ono ayongeddeko nti ebimu ku bintu byakoze mu mwezi ogumu gwe yakamala mu ntebe asobodde okukkirizisa kampuni ya Equity Bank okuteeka ensimbi mu ttiimu eno ng'ebateekamu obukadde 10 obw'ensimbi. Wano wasabidde abawagizi bonna okugula kaadi ya Equity Express Card eno nga gye bagenda okukozesa nga tiketi ya sizoni. Omwaka guno moto yaffe gye tugenda okukozesa bagita mukwano gw'abangi ndiba yokka. Sizoni eno moto egamba ki? Mukwano gw'abangi ndiba yokka. Abawagizi ba Express FC ab'enjawulo batuwadde endowooza zaabwe ku bwe balaba ttiimu yaabwe. Express eteredde buli mwagizi yonna gy'oli oba oliwa ffe tuli Wankulukuku. Chairman mupya emisala gy'abasambi asasudde mwaka. Club nalingi wadde offer yobayamba bintu ng'equipment oba emijozi egy'okutrainingiramu oba emipiira. So nja ku approaching committee ekola ku ebyo mpereze gundi contribution yange. Express FC season ewedde yawonera watono nnyo okusalwako nga yamalira mu kifo kya 13 n'obonera 31 wabula okusinziira ku mutendesi Kefa Kisala Express season eno yakumalira mu bifo ebitaano ebisooka. Beka Resabla BBF Serefina agesigika. Sizo Kuti! Speechless! What a beauty of a goal from Sizo Kuti!